kusibakyala then mukufa ne batwegattako musanda abakyala fena tugendere mu white lwaki omukyala bamuganye white mu bulamu ayina ebifo byensa ebyensonyi ebyokwewunda bye ebyensonyi Allah byamutonderako nga bino okuumibwa ennyo black yasobola bikuuma n'ebirangirangi ebisirikira awo bikikuusikuusi kipaapaali kitaka white takuma nnyo kiri awo abaami bo tebalina nnyo obuzibu na white kubanga talina tukulikaliko ku mubiri yena alinga lubaawo okuva eri waggulu mpaka wansi lubaawo lwere kati talina nnyo obuzibu na white naye omukyala kirizibwa kwambala mwa white kubanga white tamukuma bulungi ensaazi nalabako ekyafaayo ky'omwami omu kyeyatukkiriza okunyumya tukisomese mulimu ebyokuyiga yagula amaka edde funyewo ku ssente miliyoni 3.5 agubwe gatyo nagula ne bayingira ne famire y'omukyala nakini balwala bonna ne balwala naye nga abaana ne bagenda ku ssomero baba balamu oludde waka kulwala naye kennyini mulwadde omukyala mulwadde kati neiba we n'amugamba naye ennyumba yeeno erimu entaana 2 ennyumba erimu entaana mmeka eno eyaguza bwe yagula wano naye abawa ssente bajjewo abafu bo tebabajjaawo kati yali abeera bweru n'atuma abazimbi be bajja bo batandika butandisi kola ki kuzimba kyokakasa nti omanyi weziri nti yingira ozitulage nga ziri mu bedroom yaabwe mwe basula kyokka wabalaga waliwo tiles binaabiro tiles nakiti wano we wati wano waliwo entaneezi kakati najja yali mwami munaddiini naga nti kakati bana nyumba tugisulamu tulwala erimu entaana 2 kyenasazeewo katugitunde mugamba nti oba ogenda gitunda gwogiguza mugambe nti ntunda amaka galimu entaana 2 nga tunda miliyoni 3.5 bw'otamugamba oba omulyazamanyiza ajja kubanja ku kiyama bwe yamugamba nti tugenda kuba miliyoni 8 ezerimu abafu kati imamu fiira sente zigenda kufiirayo tika nti togitunda ya imma zijjeemu netumaliriza nga tuteeseza basimulamu entaana ezi abafu abo ng'abadde asula nabo mu bedroom ye naye ennyumba teyagitunda oluvannyuma ne bagenda n'emirembe maaka bonna ne bawona ne tumubuuza bwe wali oyingira mu nnyumba gw'omukolo gw'obusiraamu wagukola tyanti kati twagira tubuuza mu mukolo tyanti kati tonnyonnyola bingi ekituufu saagokola obusiraamu butukugirize bulabanga obusiraamu busonze ku nsonga bwebuuti togibuusanga maaso kuno ku nsi tetuliko feeka jamaani kuliko ebitonde bya Allah ebirala kuliko ebitonde bya Allah biki ebirala ebitali byamuffe abatambuza ebigere ekiro musobola mutuuka mu katundu nga kabuguuma kumbe mugudde mu ttunninyira y'abali bano batunda bigere bano batunda mpuuta bano bookya muwogo bano bakasooli naye nga si bamuffe nga mutimuna kimula naye bano nga bubuguma nnyo wano muli mu ka trading center k'abali ensi yakusaaga waliwo ofuluma ebweru ekiro enviiri nezikuva ku mutwe nga waliwo kiwano nga ntidde oluusi wabawo ekitonde ekyamubalibali nga ne bwokuta tosobola kukiraba Allah n'atakikulaga nga singa okiraba nako oyinza okufuuka omugwe ddala obulamu bwo bwonna obusigadde n'okebera n'okuba tooki ne bassaako amatala ge babweru gonna nga tunakyolaba tojja kukiraba Allah ganyi tetuliko feka ye nabbi yatutegeerezawo nti kuno kuliko ba ikhwanu n'abaganda baffe minal jinn tubangala nabo bali mu mbeera ziri endala kyolaba tusomeddwa z'okumakya adhikaru sabaha
adhkarul masa izo kawungezi adhkarul naum izo kwebaka tetuliko fekka kuno kuliko ne bannaffe abalala kachobola hatta babanya bamatugamba neyo bupangisa kubanga yasembeyo givaamu gwadde manyi byabera nabyo obadde manyi ebyokola byateekomu ey'obupangisa eyo just nti napangisiza ennyumba waliwo gwe bajjeemu ne bayisamu langi omukono gumu kati nze mwenkola ki abaddemu tumanyi byabadde nabyo ayinza okubadde yagula ebintu byebimu abireese omu yeyongeddeyo obanga yabigula ne bimulalukako ng'ate naye abidduka abiviire ennyumba ennemeseze nekiri amayinja ku mapaati nakati gwate mwogenda okuyingira ezo zonna sunna tuziyisaako amaaso eza mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaliriza nga mbajjukiza mwenna ti omulimu omukulu gwe twasigaza ku nsi kuno okusoma al-ilm. Okusoma irimu gwe mulimu omukulu ate ku mulembe guno Allah n'atugondeza atya osobola n'okusoma ng'oyoza engoye zaawo ku ssimu yo n'ossaako darusi, osobola okusoma nga bw'ogolola, osobola okusoma irimu awo nga ovuga piki yo ovuga emmotoka yo. Irimu y'omulembe guno teringa zaba Imamu al-Bukhari babigonzeza kasimu sina sente nno na nnyingi gumu 375 nako kubaako dalasa ku simu ye banga fize tusobola 375 memory card ya kakaaga bayimba bazimba wali mu kawungezi mu kibuga tukozesa omukisa ogwo. Lwaki oyoza engoye ng'oli awo oli mu kadongo kamu oyimba tekako iri ku ssimu yawo owulirize nga bokola ki bokunya. Kintu kirungi nnyo bokola ibada bbiri kola emirimu gyegyewaka nga bw'oyongera ne ku irimu. Batwanguyiriza nnyo social media eno ilmu nnyo. Basajja ba Imamu al-Bukhari nga alina ovuga endogoyi okumala emyezi 2 mu ddungu alina hadithi gyagenda okime basira mu Iraka kati webikyali onyinga bunyizibwa n'atuukayo nga maze emyezi 3 mu kkubo ne bamugamba nti wiiki ewedde twazise sheekhe gweyagalayo. Sheekhe ani nti twamuzise last week nga nfudde yekka badde abanyadiisa eyo twamuzise last week intana yiri wali kati ate n'addamu n'atambula era emyezi emirala 3 addayo ne bamubuyatuka hadisi wagifunye tuwe natuukira nga sheekhe yakafa 2 weeks to 1 week back saagifunye naye gwe batugamba ali e Yamani kati ate n'akyusa agenda Yemen. Naye kati ffe irimu Allah agigonzeza agisembezaawo buli kimu naye amalala agali ku ffe gassa ganeegula osenda nako n'otonooko tukozesa omukisa ku ssimu kwaffe okwo bassebo ne bannyabo vuga mu motoka yo vuga piki yo kagaaliko oli waka oli mu dduuka lyo okola mirimu gyo waka. Maliriza nga nebaza abateesiteesi bategekedde era ttiimu ya Sekasakibu njebaza nnyo obunyiikivu buno gy'okola nayo naye sinza bwetabaga nti ddawa yeetaaga sente nze lwentuuka nkyogera muleme kulekerera bantu abo mwenna nga bemutudde wano mukimanyi nti Allah alina omukyalo omugagga si bwe kiri ndowooza lwaki yamuwa omukyalo omugagga kubanga ddawa yeetaaga sente alina okugenda kunoonya balala ng'agamba bugambi ajja ati weteeka wa bwe yali anatira omutuma nga natira omufuula nnabbi we nga natira omukwasa Quran yasooka kumuzizika mukyala naggagga wano aleme kulabika bubi aleme kuswala nti bannange musuule olwokuba yalina abalabe tiolabe ekimukuŋŋanyisiza abantu ayagala kaki era abalabe bali bamuvuma n'omukkakkanya tebayogerako ku kyabwavu bamwitanga mulalu majinun sahirun kadhab muguwaddalu muyimbi muyogo saabalimba tibamwitako mwavu kubanga omukyala nga bakimanyi zibasula mitwetwe. Abawandiisi b'ebyo byafaayo bwe baba bikenenula
batugamba yamuwa omukyalo omugagga daawe esobola okutambula kubanga yetaga sente nyingi era omukyalo oyo zaagasa nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atandika movement eno mu biseera ebyo ne muno musobola okuba mu Adija muno mwegaana bweganyi gwe Adija w'omulembe guno bakuba weegaana ne weebuzaabuza Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bwe twali tugenda Tabuk okulwana Tabuk nabbi olutalo yalutya abanafusi bamugamba nti Muhammad alowooza bali balumba Bawarabu bali abasajja Barumu bakuba bino byagwira Abawarabu Badiri n'agwira Abawarabu Uhud bali si Bawarabu olumba Baroma basajja balwanyi n'atya kati nga yetaaga balwanyi bangi naye nga talina sente time yatuuka n'afuna abavubuka sina nsolo ya kuvuga sina kiso sina fumu abaali masjidi bw'ati nga nabbi abyogera sallallahu alaihi wasallam annyonnyola Investor Uthman n'afuluma mu katono bw'ati oba yakuba kasimu oba kiki nadda namukuba akama bagambe ensolo weri buli omu kwatuula yiye kuliko n'ebikola omulwanyi bye yeetaaga bibagabidde tuddayo kusonda sente abavuka okutuuka webweru ng'ensolo olujja lwonna lukwatiridde ensolo kuliko ebikola ebyambalo by'omulwanyi shield efumu akasa byonna wajjudde nga omwana wange Osman kyonkoze olwaleero oba yakuba kasimu ne babiyingizaawo oba yakola atya dakika nga 15 yaleka ddala seegenda amaaso nga bwe tuli wano n'afumamu bw'ati nadda namugamba lekera tuddayo kusonda era twagenda Tabuk nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam omutima gumuli wamu ate ne byali bamutiisatiisa tebyaliyo gaziwa Tabuk twalwana usajja bwawanika buwanisi ezimu ku ntale Nabbi ze yatya ennyo sallallahu alaihi wasallam agaziwa Tabuk yakwata yamenya mujenje ekalu baali bonna enkiiko ez'abayiseemu ekisooka nga bwe basibiddako empale bonna bali kutaka manyi ttiimu y'omupiira gundi agenda okuba center back mulwadde gundi akuba midfield mulwadde omutebi waffe gundi mulwadde ne gundi ali ku ndiri nga bajje no bonna balwadde awulidde ebigambo ebyo naye kyenjagaddemu kyekirwa wano waliwo Usmani wano kwegamba bugaye nti nze Usmani ibn Affan radhiyallahu anhu yafuluma mu bufulumi katono naga eyo program njigaddewo sagala kuddayo kiwulira abaana bayinsolo weziri bagende bafune wabweru ate sizibazise gomanyo fulumanga pichi ziri awo lyotulako yiyo ziri awo gweyo yiyo okuva na leero genda okola emirimu gya umma bwe gigwa ogende naye ewo okulaga nti umma yeetaaga abasajja abazito mu waleti kiruuza nti olaba tuli wano ku muzino twogera naye ebiri emabega obimanyi ggwe okulaba nti balese KYONA atudde wano neeyishaka ku muzindalo bw'ati programu ngazi era kakasa nti bwe weetaba mu ddaawa ebbanga lyemmazi wano nga njogera bino buli yenna n'akola mu nkola byano nawe oba omusomesezza nfuna empeera nze nga nze zenfuna sala zituwe ya Rabbi kubanga okukola ddaawa si kukwata muzindalo kwokka waliwo abakolera mu waleti nga toli mulaba ku muzindaalo ye agira bugizaati era naye afuna empeera ze zimu ng'ali ku muzindaalo naye ggwe no ku muzindaalo waganye ne waleti egaane byonna bibiri tokkirizanga mwana wange waleti egaane n'omuzindaalo wakiribuukira keeki jangu ku muzindaalo tutule wano bazibu wano wetetaga training ojja kujja obijjule nga tebiyidde babikuliise ate ab'ennaku zino bakambwe bakasala mu busazi nti jangu gundi laba munnammwe labayo bajja bikuliisa wano n'okuddayo ofumbe labikirako at least mu kimu nze waliwo ne baseka bemmanyi ng'ate akwata omuzindalo ate ne muwaleti nayo gyali badija babomba laba babaawo ne Usmani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika
ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tami's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge more on Islamic values, though it morally understanding and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tami's International Academy. We make your child's dream a reality. Morally understanding and socially skilled